Nabagereka is going to divorce. Eh? I can predict. Nabagereka is going to divorce. Agenda ku divorcing. Why? It seems the Kabaka's future is uncertain. And the problem of Nabagereka is that Nabagereka has no role in the future in the case the Kabaka dies. Stuff. Why? Nabagereka, the Namwandu of the Kabaka, is called Namasole. But to qualify to be a Namwandu of the Kabaka, you must have produced the king. Nabagereka tasobola kuzala mwana mulenzi. Takyasobola. Which means, in the case of the Kabaka's demise, that is natural, the Nabagereka will be useless. It is Nabagereka is now agitating, is preparing for a future, a post-marriage future. Yes. Nabagereka has realized that there is an agitation for property. Tukuwachi, Nabagereka Foundation. Nabagereka is preparing for a post-Nabagereka era. Eriye bweru wa Buganda. Nabagereka yetegekera biseera bya maaso naye nga tali mu Bwakabaka. Yes. Kituufu. The demise kubanga Nabagereka was sikase sichi. Naye Nabagereka teyafuna mwana mulenzi. Teyazaala mwana mulenzi. Kakati omwana bw'oba toyina mwana mulenzi kitegeeza Buganda would be, if the Baganda wanted in Nabagereka, we would be depending on the possibility of having a queen. But let me give you two monarchs. The British separated from the Anglican, from the Catholic Church. Why? King Henry produced only girls, and he urged, according to Deuteronomy, a man should not see the nakedness of the sister of his wife. Obaba soka baligenda mu kulusima mukamuganda wukona bukonyi azira nsonga omukazi Bible gye yatugana okulaba obwerere bwe mu Deuteronomy mulamu. Kakati the situation was this. Nti the king of Spain was a young man, and the troops that were protecting the Papal States were from Spain. The widow of Henry was from Spain. So the other man dictated. Spain was a military power. It dictated. If you chase away my Saenga, I raise the draw, the soldiers I have. The man intimidated the Pope. So the Pope insisted, Nagata Henry, Nenamwandu wa mulamuwe. Papa. Yes. Yamugat. Because of the protection from Spain. Henry yaita, but Nadine, Mugene Musobaka Tabakaita, the man of all seasons. For two so maybe to be made. Tabakaita, the man of all. Gabanjo Gabana Babo Whoopi, Ujukani, Mutanway, one Mirundi, a mandua, Zendi Mando, what did they check? Katia Habwa Baita. Katina never gamba. Ne, your papa Tapa Mumubaka dinari. Obwakabaka bwaffe bufe kubanga yangatadde Namwandu wa Muganda wange, and according to Deuteronomy tolabanga kuwerere bwa mulamu atugatule yagala. But what is interesting is that Queen Mary, olaba balamuzi abo ebyambalo bibambala ebyo papa nachi, they were created to mourn Queen Mary who died in 1668. Bino ebyambalo ba speaker bye bambala ebyo biwe babikola kubagira Queen Mary owemungereza Queen Mary bone babisigaza 86 mugende mu kirondo. I'm not particular about there, but Emmanuel Goli bamuyita nno Chief Justice Owinyeddolo akyakungubagira Queen Mary n'ebyambalo bye Uganda and read and down the road the history of ebyambalo ebyo bibambala ne papa. So Queen Elizabeth, Queen Victoria, kakati
ekyo kyakutegeeza kakati ffe mu Buganda kye tulina kiri kimu. Look at the Japanese. The history of the Japanese monarchy dates for 5,000 years. Abajapani babadde n'obwakabaka emyaka 15 kituufu. Obwakabaka bwa Buganda bwa mwaka 8. Abaganda babadde n'obwakabaka for 700 years. 700. Ne Mwankole 700 years. Ne Bunyoro 700 years. Kakati nkubuulira n'eggamba nti kati ekisibwa ekiriwo kiri kimu. Japan okuva mu 1969 yali tefunangayo mulangira. Ne bagenda ne bakola buli kintu kyonna. Bajja n'omukazi mu World Bank mu Japan azaala omulangira yagaana. Why? They were considering a Japanese queen. But according to the Japanese culture, once a Mumbeja is married, becomes a commoner. And the Balangira cannot marry from themselves. Kati kabaka wa Japan, emperor, ayina kuba musajja. Kakati mu Buganda Nabagereka kyazudde. Nabagereka talina mwana mulenzi. Kabaka addako siwuwe. Kati alina okuva mu Bwakabaka. Nabagereka talina future mu Buganda. This is what Nabagereka yasoma public relations. Yakirabye mangu. Ekyokubiri Nabagereka yafuna ekizibu nti yaleeta Nabagereka mu Buganda yali mu Rwanda. Omukyalo oyo nze namulaba nga ndi mukono gwa kabaka ng'azze ne mu Rwanda. Nabagereka kabaka okulaba oyo omuwala ng'akyali muwala baali bategese erugogo ebintu by'abasuubuzi. Let me tell you, okumanya nze manye ebintu bya Buganda. Nalaba olutalo wakati wawava munno ne mulwana kandi babuulira olwaleero. Ssaabasajja kabaka bw'aba agenda kuwasa Benz, kampuni ya Benz yamuwa emmotoka mwana awasize. And if you people you are correct, wava munno yali chairman wa Transport Board, Transport Committee ey'akakiiko akategeka eby'entambula ya kabaka. Ku mbaga ye wava munno yali chairman. Wava munno mulwana amukuba. Mulwana tayagala baleete Benz. Mulwana yali akoledde kabaka. Mulwana yatunda ettaka ly'amasiro kuba toto kuba Shell bazimbewo petrol station. Wano ekasubi. Mulwana kubanjira bawo. Yali chairman wa Buganda Land Board. Kabaka bali mulemesa. Lindako. Omugenzi Mulwana yali chairman wa buki. Wa Land Board. Mbera wa kabaka ngamba sekerera. Kati abagagga ababiri ne balwanagana. Mulwana ne wava munno. Ku mbaga ya kabaka. Agule emmotoka aliyeko. Kati wava munno balukooti bamukuba. Bagamba kabaka yali badde ne Benz ey'amaanyi ennyo. Annually nga bamuwa emmotoka empya. Wava munno had negotiated with Benz South Africa to give kabaka a Mercedes Benz agiwasizeemu era nga buli kaseera bamuwa Benz. Mulwana nga ayagala kulya ssente naye nga ali entrenched. Kakati Mulwana kye yakola nga basonda ssente ng'agenda agula. Bannange mundekeko abange friends, my friends, give me only 30 minutes, only 30. Kakati Mulwana ng'akuba wava munno. Mulwana bamukuba gundi wava munno bamukuba n'olwokubiri. Yali identifyinze oluggi olwo wankaaki. Mayiga yalugula India. Very expensive. Naye empologoma yagijja India. Ono eri ku Bulange. Erinnya ndyerabidde. Katikkiro yagijja India. Kubba ssente. Kakati wava munno bamukuba. Benz bagigoba nti Nabagereka mumpi tajja gikola ki. Naye nga bo tebakimanyi nti if you don't take that Benz, wava munno can even lose the Benz franchise. Why? Era abenali mu bajja mu buyinza bwava munno baali bamusudde. Why? Baali talawule nga tebavuga Benz.
if you're the representative laule nacho chika cha moto bwali awo bwe butyo eventually president yagule motoka musota twagitanga musota benz kyovola ti speaker ne deputy speaker emotoka tibazigula mu mugondi kuba wava munno kubanga franchise yo bagitwala you are the representative bwe batamanyi tibannange omusajja Mirundi aboogerera ne mutamuwa yadde 10 bakusesera bage embwejja kudde boogerere ne badira sente ne batwaka wa kalisa ne bakola ki I knew that Kalisa Museveni was pay so I praise myself. Yes, I'm on Museveni's campaigning committee. Me Museveni MPH kakati wava muno bamukuba bamukubakuki benzi bajigoba wava muno yali musajja mugezi era nze njogera ina yenyi wava muno mukwano gwange nnyo yali awadde n'omwana nga obwa manager ne bumulema mu kintu wava muno eyo benzi gye nnina yazinjizabwa ate nina 2 eno benzi joina yaje kuwa wava muno aina ne benzi endala 2 eyo benzi gye nnina eyo yejija London eyo benzi ya kabi bwebanga teri ku luguudo tebala olwa chorus yo bala chorus yeka bweba teri ku luguudo tebibala bweba toli ku luguudo bojiyingira nga togenda ku luguudo ekusibiramu wava muno eyali footed that Mercedes Benz okujijja eyo London ati yangamba mukochi munnange wali office ku Benz konse nedda leta issue inayo nze ne wava muno tuli bamukwano nnyo I respect him kakati era tutula kati nkubole nkugamba mulwana akuba wava muno kumbaga ya kabaka Benz agano ajitta mulwana akola ensobi abako sente agenda wava muno musajja mugezi mulwana wa mamba abakongoja kabaka bambogo mulwana ajja yeregalega emotoka bwetuka ente bagivuga agitwala ebbanda twagimugobya yabasangayo mu Lubiri twagimugobya tusangayo mu yansangayo mu Lubiri gwe oli wa mamba okwata otya netukula twagula abembogo ne bagikana tasobola kongoja okimanyi nti mulwana yagula motoka endala ate mulwana Ssaabasajja kabaka yawasira mu motoka ya Mulondo zonna teyazikwa kyetwakola mulwana olo mwami mulwana aleeta emmotoka agitwala mu Lubiri ebbanda yajja agivuga akusangayo entebe kozi ffe twakoze etta pulaani yaffe ne mwami wava muno nti agivuga alabe agireeta be tumuwanika obugulu kyembabuulira kyenabagambye wano ti ebika by'Abaganda temumanyi kyebikola Mulwana belongs to the Mamba clan. When Mulwana had defeated wava muno, instead of taking a free car from Mercedes Benz that had been offered by Mercedes Benz South Africa for the wedding, era mukabaka yali bakoma oluvanyuma bwana atambulanga nayo netugana mwijja kuberanga ku convoy netugana fe twatumaze okuba mulwana agivuga n'engalabiye agireeta mu Lubiri kati kubegende nenange nze nali bwamaanyi wa kabaka nga fe tuzanya nze mayegane waliwo n'omuvuka bamuyita Ntege nga bwe tuba tutudde ne kabaka be baleeta soda Katikiro aliko yabaleteranga soda nga muli meeting ne kabaka bambaka mbwalwanira bwa Katikiro neva wamma kyovulanga gwe tomuwa kitiibwa ow'ekitiibwa Mayiga bwe mwabanga mu meeting nga munyoneka nga ye aleeta soda n'amazzi nga nze bwongo gwe brain nabagamba nti twafuna information tekabaka bagenda mutiya ku mukolo yali alambula Kampala ne mugato gendayo Ssaabasajja kabaka nanga nti naye omanyi bayinza otukanga kati gaza bampeereza amasimu tebagenda kutta bwe tutagendeyo bajja kutukanga kangendeyo nkomewo waliwo le baazika omulangira ate aligundi nampite wange kumakya kayumba eyannona akayumba nga kaavu bwe kati neŋŋendayo Ssaabasajja n'akuyita naŋŋamba baazisa omulangira atakulifayinga nemukala tatona amusekulayo kati let us use rules who is buried in Masiro nga bamayiga baana bato asika oyo gundi kasabanda kyovula bange Mengo teri akuddamu no baga yatumanyi twakuba mulwana
era Ssaabasajja Kabaka emmotoka gye yawasizaamu yali ya Labi Mulondo nga nkadde yakuba wava muno naffe ntumukuba ba motoka ye ne tugigoba ne tugamba ab'Embogo mukizire nze ni musajja muzibu nnyo kaakati sooka oteebereze ndi ne Kabaka ndi ne Museveni obwongo bwo buyita bwakuzannya kyobulaba Sale yakubuuza naye obwongo bwakitamu Sale yaŋŋamba naye mmwe obwongo bwa taatammwe mugenda buteekawa kubanga nnoonya omusajja ono musajja mugezi Sale yakugamba General Sale yaga you extremely intelligent anti history nti ayino tuyina kye tuyita mu political science decision making you must consider the past kyakolebwako the present and what you want to achieve. 2 abamawulire ba Uganda tebali knowledgeable nabaga nti waliwo diguli y'emakere bagiyita be a flat omuntu yali gisomye naye nga si diguli yakola oba oyina masters diguli mu specialized gundi nosoma be a flat abantu ba Uganda tebali informed. That's why I defeated them. Nti as I tell you nabagamba nti Nabagereka tasobola kwogera ku balongo. Why? She will create a controversy. Abaana ba Kabaka Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambeja babatwala bwa Kasujjulubinga n'abawa ebyalo nga gwe bwotwala omwana ewajjajjaawo ewammale amuwa erinnya oba owamwami omusika wa Mirundi. Kakati Kasujjulubinga ye yabawa ebyalo ye military police ya Buganda. Kasujjulubinga kati Ssaabasajja Kabaka bw'aba agenda okukisa omukono oba akisiza babulya Kasujjulubinga kati Kasujjulubinga olw'okuba amanyi bonna we bali abayoola mu kiro kimu abalangira bonna abawenyeewo badduka misinde kwe kubinga kudduka abanyankole okubinga bakuyita kuwangula abasoga okubinga bakuyita kudduka okutambula kugolola kakati bakijjawa Kasujjulubinga ye military police ya Buganda yakola fujjo lyonna yakwata abalangira bonna abayoola kati abawonyeewo ne babinga ne badduka Bunyolo Kiziba kakati Nabagereka awandiika tuyina abalongo abatagenda wa Kasujjulubinga bawaabo kati ze mba nkimanyi bino bye bagula bisiyasa these basoma diguli mu mazi kubanza I'm talking about I'm informed about Buganda culture. Yes. Kakati abalongo bano Nabagereka bwe yadde atongoza ekitabo kye mama Buganda yagambye tukyesomere tebakitusomera. Yes. Naye isu y'abalongo kakati we babanga si baani ka abalongo bayogera ne ku mukolo ati enkoboli anti are they adapted bayinza okuba adapted yayendera mu bufumbo ekyokwenda kyo anti enkoboli bali tuteni ekyoko anti enkoboli baani ate ekyokubiri yekye yakoze the boycott by Mengo people. In fact mu Uganda muno mulimu omuntu atamanyi value nkuboli omuntu atamanyi value Archbishop Kazimba atamanyi value Archbishop Kazimba tayina value tamanyi value yali badde tagenda ku launch abana gundi bamukwata banabu kana kanyinyo omuntu kana akabbi kamukwatya mugundi otherwise Kazimba ina opportunity n'okufuna Nobel Prize. Yefu Kazimba, Archbishop Kazimba yali akolagana nange ne Nobel Prize yali gifunye. Why? Kazimba, you have a case involving ono gundi. Ani? Ono. Baba kankubire. Lumu. Yefu Archbishop Kazimba hosts a luncheon with the minister's relatives and the Rumu's relatives and reconcile with them. Bamuwa omuddaali. A Nobel Prize. Because Amin is known. Okitegedde? Ekyokubiri nti era Kazimba ekyokubiri kyatategeddemu. If he attended the launching of the book of Nabagereka's book. Because the problem with the Nabagereka nti mulwane yamuleeta taliiwo yafa
ate family gondi gyavaamu Nabagereka is a condemned family in Buganda. Condemned it. Waluswata. Baluswata bamaanyi. Aya. Nze sikubebyo. It was wrong for Nabagereka family mwavaamu gajjawe ne kitaawe. Nze mbumanyi family yaabwe ne history yaabwe. Tugiveeko. Ebyo tobyogera tugiveeko. Kakati kyenkubulya kiri kimu. Timulwana eyamuleeta mu bufumbo. Taliiwo. Yefu you see nga wali Abaganda tutegeerera ekintu kimu. Bwe kibanga ewammwe ofiiriddwa omuntu kati nga maama we Namayanja n'afiirwa ewammwe ebukojja n'atalaba mulamu we n'omu tegeera family ya mukyawa kiba kitegeera family ya mukyawa kati n'abe Mengo obutajja katabo ka n'amulangira Wasajja teyazze Katikkiro teyazze teri minister ali active Mengo yazze mwe senga wammwe kyatera okubeera ku mikolo gyammwe senga Namugerwa emikolo gyammwe egy'ekyengera senga nati kino yagirika ejyamu senga Namugerwa yaliwo ku gino ejja graduation ekyengera muyina sengaani Namugerwa yabeera ku mikolo gyammwe era bw'atajja senga Namugerwa ebiseera ebisinga obungi ne bw'aba nga maama wammwe afiiriddwa ne bw'aba akoze ekibagenda aba babiri ne when you see ng'oli musajja mukulu fe Abaganda tukugamba ekintu kimu omukooko buko tevambwa omwana omuto fe tubabuuza kati nga Beniyo tomulaba n'agenda ku buko ewa Winnie oba ewa Nanobo oba ewa Maria nze bw'akomawo omusajja mukulu mubuuza oliddeyo ki fe Abaganda kati batugaa nti yalidde mukono gwa mbuzi omukono gw'embuzi kitegeeza ssunsa obuko obunaafa obulabira ku ssunsa tebakuwa nkoko Nabagereka is isolated in the family bonna tebazze if I was a relative of Nabagereka then I would know what are my explanations as a political scientist. They have reached a level of sharing property. Kabaka embeera gy'alimu olutalo kati oluli lwa byanfuna buli omu afuniddewa preparing an exit. Nabagereka's book is a precursor to what is going to happen. Nabagereka's book is an initiation process. Yes. Era gebiseera by'omu maaso ebitali byangu. Kubanga problem nobali mu family muzeeyi mama Nabagereka abadde emyaka 2 egisooka mu 2 nena afulumya akatabo ne watabaawo mu family ya Kabaka yasooka nakugamba nga kino kisiyasa ekyasoma diguli y'amazzi nga kinvuma ne mugamba Kabaka alina mu forward bakalonchingidde mu Lubiri amuteringi wamma n'akatabo tebakalonchingidde mu Lubiri nabagamba nti nawandiisa akatabo ko Afende Muhoozi but I don't know Muhoozi and Muhoozi has avoided me. Why has Muhoozi avoided me? The matter is simple. I'm Museveni's property. Chobula sifunye muki buli muntu agenda okumpa sente Museveni amugoba. Ye Museveni yalowooza nti one day ndiddemu ne mukolera. No, I offered you the first opportunity emyaka 14 wangobanga mubbi wankoko. Singa Museveni kwolwo yagamba nti nkuwadde billion bweziti azisalize proposing tuyinza okugaggawalako Genosale ajja kuwa yanti yesali kyagamba kyekyo Genosale ye talina buzibu nakuwa ye yagamba bajja kuwa sente waliwo agamba nti ate bwagenda bantya nedda tukola agreement I will never anti kye bataagala muzeeyi okwate ku sente ojja bafuukira ekizibu ate kizibu ki kati olaba obadde nja kuwagira Muhoozi eya Museveni yo yansala Museveni cannot give him a ministerial job. Kati muzeeyi bakuwa billion ku bwongo bw'oyina billion toyinza anti billion emu kale billion 5 ngenda kukola bintu byange olinda bako wano once I get money temujja kundabako twajja Kampala kukola ki am I the only one nze ngendo balwanirira emyaka 10 tubonye tukoze ng'omukalo woza nti ayinza okunteka munda weyozi kuba ayagala bwa president kakati ate Muhoozi ekibala akyononya akipamyemu kuba Muhoozi ate ye agenda kubona omukamu jjewo
but the problem is nti obugagga bwabwe obuzibu bw'ono omuko bwe baali bazimba ekintu kyabwe abako bakizimba nga bo bokka be bali kuuma property bayina kye bayita a dog and master. Oyina kubeera mbwa bo bokka be balina okubeera. They don't have allies. If Muhoozi can do this na creating allies bana abakuba hagwe ino kubambwa nabakanyuka kasasiro 5 but ina kuba na sente. Politics is based on alliances. Politics is who gets what. Neyo sanga aba opposition ngaba bagiru muko unaweka I have a project. How can a man in Zana defeat me? A man in Zana where we are used to nagamba gwe emyaka 10 nja kusigala nga mwogera anzita alabe obanga bwe muri nzita n'envunyu family ya mweri gisasula n'envunyu leta sasiki ani yajoga munne ani yantandika mwali muloza ndi mwangu mujakanyuka kasiya nogisi munyemu mufule ekidoli buli omwani yemu kakati yife ya buli kiterevo obwagiri nabakolera give me a man and do nation dictation. Kakati kubuli let us go back and kugamba in the summary ngende conclusion the Nabagereka is seeing a bleak future. Talaba future in Buganda. Nabagereka has provoked them into battle. Abe Mengo. Yes, the Mengo people did not come. The Kabaka did not attend. The Kabaka did not attend. Why? Nabagereka taina mwana mulenzi. According to Buganda culture, nawe tuleke tuli mu meeting tuleke ano yakuba. According to Buganda culture, Nabagereka tagenda kubeera namasole. Namasole kitegeeza nti namasole ye mama wa Kabaka aliko. Yes, in our sense, if Nabagereka has not produced a boy, what does it mean? Kitegeeza itaina lolo beyond this one. In the case of the Kabaka's demise, Nabagereka has no title. Kubanga the title should have is occupied by somebody. Anti nkubulira. Echana masole kasobola. Two, the issue is in absence of a role. Kubanga bakola ekyobusiro Anglican Church. Obatiza otyo omwana Semakookiro n'omubatiza Namirembe nga mama we taliiwo. Omulangira Semakookiro ebaali babubatiza mama omutuufu teyaliiwo. Kitakirizibwa mu church. To expose these fellows has come. If the Kabaka, we are human beings that can die to go in their part. In the case of the demise of the Kabaka, the Namasole will reemerge. The true Namasole. Tuyine ebikole ekikolebwa Namasole ku mwana we. Ekitegeeza omwana oyo ajja kutuuka akole ki? Nyina wa gundi Wasemakookiro agenda kujja. Yagenda okufuuka Namasole. Kakati nabuse kati gundi ono ayina taito ki? Nabagereka batakyalina taito. Ekitegeeza Nabagereka mutuule mu mugabire ebintu. Ayinza n'okuddamu n'afumbirwa. Bamuwe property yagende. I think the quality is over property. Nabagereka's book is a precursor of what is going to happen. Yes. Omukazi yenna omugezi ayina okubeera worried n'ekigenda okujja. In the case of the demise of the Kabaka, Nabagereka tayina future. Tayina kitiibwa. Bino bye mubadde mulimba fa Abaganda tuga nti omwana tabukutira munda bbiri. The real mother of Semakookiro will emerge. Who is going to come out. Yes, will emerge. Ekitegeeza the myth bana Namirembe gye baakozesa ne bakweka nyina wa Semakookiro will emerge. What will be the role of the Nabagereka? No role. Ekitegeeza Nabagereka is writing, is telling you, is making, is preparing the Nabagereka without a role of Namasole can even marry. This is why the question of the Balongo comes in. Nti Nabagereka came up bloodily. Nabaleta controversy y'abalongo. N'abalongo. Ni n'abalongo. Kata China kacheyeguya. Tayina kyeyeguya. Tayina future nammwe. Wondi ani ono Kasujju Lubinga
abinga abalangira nagamba sibamanyi kakati kitegeeza Diana manyi bwe yasooka Princess Diana yasooka n'ayisa statement our marriage is congested sebakitegeera yali ategeeza nyenda ne Prince Charles ayenda Prince Diana naye bwatu bwe yatandika naga nti our marriage is congested nga gwatayina magezi otegeera Tibenzi. How can a marriage that is supposed to be for two people can be congested. Princess Diana yali ategeeza ti obwenzi obuli mu marriage ayenda nange mutiza fabagezi fe twakitegeera Princess Diana nye nti our marriage is congested na ngakitegeeza a marriage that is supposed to have two people is now congested. Kakati ensonga ya mama Nabagereka tugivuddeko ogambye takyalina future mu Buganda lutalo lwa bintu kati embeera ya Ssaabasajja Kabaka temanyikiddwa naye ekibi kyayina kyatamanyi teri yali alwanyisiza Buganda n'agiwangula kyalina Queen yayita Diana namugamba nti mwana wange kubanga yabaga nti I'm going to give you a surprise. Diana obusungu bwe abakazi nga banyiize Diana obusungu bwe yayagala mutabani wa Lafayette naye nga Lafayette bamumma obutuuze mu Bungereza. Why? Is an Egyptian atalwanyisaaje kakati gwe Diana ng'okimanyi nti omwana we yagenda okubeera kabaka yagenda okubeera head over the Anglican Church. How can you produce omwana omuwalabu ng'ate mu Egypt balikiriza omuwalabu omulala yo abakazi bwe batabuka n'obwoko bwabwe bukolaki botabuka ate abantu abasinga obungi you can advise others but you cannot advise yourself. Kakati what has killed Nabagereka the twins abalongo singa teyaboogera kubanga mu 10 babadde bakisirikidde kuva 2010 Abaganda tulina kalicha eri bweti Omuganda tulinga Balundi Omulundi bwaba yajja mu Buganda okulima mukazi we n'ayenda abaana baba babe yabagaba mu bufumu omusiguze tazaala ffe mu Baganda tulina processes zisinza genda mu DNA Abaganda bwenfa nsobola okuloka omwana mu ddaami ti omwana oyo si wange mumutwalanga but I cannot embarrass my wife kubyogera ng'okyali mulamu ntya nalagawo omusajja ekitegeeza ddadde bw'omanya nti omwana si wuwo toyinza byogera obiteeka mu ddaame tukireka mu ddaame nga tumaze okwebaka abaana bonna ffe mu Buganda kasita omala okufa nga babyolumbe babasibe oba mu lumbe babasiba ebifufu babasiba embugo ebifufu n'embugo anti embugo byebifufu nti bwe baba bakusiba nyoka avayo n'agamba oyo temumusiba si waawano nali ntya mwami wange ekyokubiri ne abeewabwe bajja ne bamukima atali waawo fe Abaganda tubasiba biki embugo ekyokusatu abaana Abaganda bonna nga babyolumbe lwa kitammwe mubeera ku kifugi ku lubalaza wano abantu babategeere ti bano be bamulekwa bali bajjemu owaabwe tetwalina I cannot go to DNA gwe tosaagenda ku DNA siri omwana ataliwowo fe mu Baganda emizimu gya family tugitegeera era ayinza okubanga mugagga nnyo era ayinza okubanga musiru nnyo kubanga omusiru ennyo ebintu biba bibiri lubaale w'ewaka alinga mbizi embizi family buli lwezaala eryamwakamu kati we can have a stupid person mu family naye nga si wammwe naye nga lubaale yemulyawo ye sacrifice ne tufunamu ate ali stupid ennyo nabba n'akola kino ntegeera nedda oyo nedda si waffe kakati a Muganda man cannot expose his wife in public kyovulanga ekyama kyasirikibwa ati kyenkubuulira nti abalungu be bamuleetedde ekizibu are they adopted daughters of the Kabaka or not? How come nti bwe yabawandiikako bano bonna if the Balongo don't belong to the Kabaka
and they are not adopted daughters of the couple. Aba exposing kabaka. Oba kabaka bamulumba. President kiki oboleseewo nti nempolo kumana yebakako ne bagirumba ewabi. Mazai tuere kuteeka ly'ebisiyaga. Parliament yasayinize ekya Nabagereka tukimaliriza. Kyembagamba kino kyanvuma ne munvuma. Wetonde notenda. Ebyokwetonda be batigera tojja kwetu. No. I tickle your mind. These are the realities of life. If the Nabagereka was my daughter, nali mujeyo because she's isolated. Tebamwagala. Bamulaze nti tebamwagala. Tayinayo yadde mulamu we. Nono gundi ono mulangira gadimba abeera buli wamu wasajja. Nete yazze. Katikiro yagambye mbuze na kiwandikamu ate kyamuleetedde obuzibu. Lwaki kuwandika mu kitabo kya mukamu? Muzei tuve. Mayiga. Lwaki wandika mu kitabo kya muntu? Mayiga. Mayiga. Tuveyo. Kati agenda kuwa gundi yani. Kati Mayiga agenda kuwa kino ekisajja ky'ettaka. Kigenda okuba Mayiga kimumalewo. Lumbuye kuluna abasse. Kaagati etteeka ly'ebisiyaga. Etteeka ly'ebisiyaga liri bwe liti. Let me tell you. Terigenda kuyitamu. Teka terigenda yitamu. Museveni tagenda kulisigning. President tagenda designing. I was watching a meeting of very close people to Museveni because I have the machinery. The focuses failed in one field. Fox ne Andrew Mwenda. Beba supporting. Beba lwanise teka. Why? Nabagamba nti once the European Parliament and American Parliament by recognizing a single-sex marriage, it has now become a universal law, human rights. Kasita Parliament ya Bulaya yali recognizing ebisiyaga. Nekifuuka etteeka mu nsi yonna. Basooka to ordain women. Anglican Church nevaayo. Era be bakuleetedde ebisiyaga. Ate abasiyazi bagezi. I want to tell you that Archbishop Kazimba and Sheikh Mubaji, I insist, what they want, they want the government to finance their activities. But what they don't know, Museveni can give you money or take a noziba. Why? It's not the current expenditure. Chikozo Murundi gumu. Mubbe. Kwata sente zono ichiri vichi. Obasena omukazi omulala. But Museveni cannot give you opportunity to finance the sheikhs because we supported the anti-gay bill. Nti ono ye Kazimba. Chacha usisi ye. No, chacha usi ya muntu. Museveni yagibasasulira agibagireyo. Kakati ye Kazimba ina motive. 2. Speaker wa Parliament yayagala to popularize Parliament. At any cost. But she's making a mistake. Gwe etteka lyali baligobyo likomya award. Bo baagala bagambe nti Museveni yakola ki? Yalemeseza ebisiyaga. Kubanga etteeka eryo lyennyini baali baligobyeko. Why? Ate speaker n'olizza lye baagoba. Abasajja bano bamisinga nnyo. An intellectual like me, singa Museveni akeera ku makya. Naye ye Museveni simanyi nti ndiddamu omulaba. Let me talk about Sale. Banyinza okugenda mu state. Nendaba bano abanju nenkwata katale. Nti nzo yinza okunkolanga n'akabiro yakuba gundi kadaga n'amumalawo. Netulira mu state house. Mu cabinet omuntu omunne. Nti nyinza okutumeranga entamu. Ziyinza kunkola ekibini nkusonyiwa. Kati etteeka ly'ebisiyaga bandikoze bati. Kakati nze singa baabulidde. If government had given me Mirundi media consultant, the most important thing is not human rights. The most important thing is its impact on the economy. Teka. Abazungu balina oleeta sanctions. Kiina ekizibu kiri bwe kiti. Tuli mu East African community. We would have it all. Mu East Africa. Yonna East Africa. Nga yonna eririna.
Kakati, what we are going to do, the inflow of cash, Uganda is going to be isolated. Let us calculate the money to the excited people like Ayabizza Pakazini. The two end of feed one. Are you going to foot the bill? Are you going to work in isolation? Uganda bagenda ja isolating. Eregera feed was sent. Kakati when so much know over Sweden. Sweden. Prime Minister wayo is a gay. Ye mukazi. I think over Norway. Kakati bawuchadde yokuleta sente. Samanga abazungu teganya kudda mutu wa sente. Neyatenga gwe olyogu mu East Africa. Achikoze. Kenya tena chikola. Nanga yo kazimba ayina nankabirwa nono omwana abamuzanya. What you do, vayo nyo olwanyise so that the government pays money era abava mu Buganda. Mwe mwatunda ettaka lya mu mwana yababba. Government cannot encourage this tewali. So, mzee okwise etteeka ly'ebisiyaga Uganda bagenda twisolate. Because abasiyazi tebannakugambako ti naawe siyaga. No. Nze family yaffe erimu abantu bangi. Muganda ngesegawa musiraamu. Baganda baffe muganda ngensereko basiraamu. Kojja nsereke mupi. Musiraamu. We converted. Ffe twasigala mu Bukatuliki bwaffe. Twagendanga ebyerima. Wajjajja maama waffe. Nga basiraamu. Alajja Bukimuli, Hadija Nanyonga, ne Jjajja Bitujjume Nakatoogo. Batugambako ntusiramuke. Tewali atugamba tusiramuke. Did they tell my mother to divorce Mirundi a Catholic? No. You see, this is the tolerance they are talking about. Kati n'abasiyazi tebanna bagambako nammwe mufuuke basiyazi. Tikiriyo. Era ye Museveni yali amaze okukola solution. One, we shall not allow the Basias to display themselves. If they decide to be there, let them be there in silence. Abasamize b'amaanyi nnyo. Mama Fina agaba sente n'agaba ki wali omulabyeko ekololonga asaba. Abakatuliki obeera n'omukazi ow'ebweru ne bajja kuwa amasakalamenti ne bamugobawo ow'empeta n'akomawo. That's why I never marry in church. Kakati, the issue is tolerance. I would support a law that hangs a person who forces a person into homosexuality. Singa bakoze etteeka nti omuntu bw'akaka omuntu okuyingira obusiyazi bamusibe eryo ddyo wandiriwagidde. Two, if they put there an incentive, any student who reports to the relevant authorities, relevant can be described, will be get 10 million. The student yenna bw'akuloopa nga mwana wa ssomero. What he says proves to be true. Tobadde omuteeka mu bikolwa ebyo eby'obusiyazi. Era etteeka nalyo olikkiriza balikole. Bamuwe ssente. Mu mawanga agamu bw'abaawo omuntu attiddwa oba akoze eki, poliisi eteekawo ssente. Anaatuyamba. Naye mu Uganda omuyi lwaki tebateekawo ssente? Bamanyi ababatta. Essente zikola nga mukkiriza ti ababatta temubamanyi. That's why the Ugandan police, because it knows who kills the people, the appointment of Magambo has solved the crimes. Kati mzee etteeka lino terina kirungi eri obusiyazi lye bakoze. Terina kirungi kye ligenda kuleetera ggwanga. Omwana emyaka 3. Does it look into this how? Nga nammwe mwennyini government ya Uganda erina Municipal Commission tomuyekera avayo na nyonyola ebibibi. Why don't you put there an incentive where the former Basias obusiyazi buvudde ku bwavu. Obwavu mu ggwanga yebireese obusiyazi. Bwaliwo okuva edda Mwanga yali musiyazi. Kabaka Mwanga yali musiyazi. Era bakugamba nga Abaganda ti abo abaluŋŋaana be baleeta empanka. Abawalabu, you think abo bamakayi abamisha n'abo baani babeerawo batya nga tebalina bakazi abaluŋŋaana. Lwaki bajjanga babiri? Abaluŋŋaana be bawalabu. Lwaki abamisha bajjanga babiri? Where are their children and descendants?
This one, era Anglican Church, yafuna ekyapa Makayi n'akireeta. Bwe yakituusa mu Uganda, n'akitwala e Namirembe. Bagamba nti Makayi aleese mukazi we. How could these people, the Anglican Church, marry? How come that Makayi did not leave a descendant here? So that is a question which I not involved. But mumugenda kukola ebiri excited. Ebyokubugumiriza. But mwerabidde nti abazungu tebajja kujja wano. Tourists will not come here. Tourism egenda fa. Mwaligambye nobody is allowed to practice homosexuality in Uganda. Anybody caught homosexuality in Uganda. Kubanga bali baligambye munjije balikoze abahomu bwe balize bali badde Kenya ne bajja ne balambula national park za mwende baddayo ne bakyetuusaako abasiyazi bandize ne balambula game parks ne kubahangiga ne baddayo Kenya ne beekola bye bakola naye okuteeka muti mbawanike kalabba tebajja so but tourist mu ggwanga tebagenda kujja Saudi Arabia Riyadh omwenge ogende ye wali embassy Makka tewali ne Dubai ino omwenge nnaku zino Dubai yeguli abasiraamu nabo laba akendezaamu ne kata omwenge gyeguli kakati gwe bw'okola etteeka nti abasiyazi tugenda baanika kalabba abalambuzi tebagenda kujja bajjewa eggwanga lifiirwe ssente empitirivu ate oba mu nkola yonna ey'ensi mu nsi tebakomyawo omuntu yenna mu nsi eri mu kwanika kalabba no Interpol tekomyawo tukita extradition eryo lirimbuye lijja bavuma libamalewo why tebasobola dikomyawo wano mu nsi erimu okuwanika kalabba Interpol tesobola kukomyawo kirumbu yekyo kubanga tulina etteeka eriwanika abantu kalabba omuntu yenna anoonya political asylum mu Europe ekyakozesa kyagenda okukozesa tubagala tuwanika kalabba abaweza asylum walabye omwana ku kavidiyo walabe ku kavidiyo omwana asimbye munne mu doomu y'essomero yaba kazimba akakuweereza ne mubake mwegamba yaba omwana yasinjidde ng'ali ku kitanda babadde ku ssomero yaba and you are going to get so many cases of that nature. Nze nabagulira ne bagamba look at Museveni. When Museveni came, he fought abasebbeyi abakomera abakazi. Omukazi eyavaayo ennyo bamuyitanga Jenny Francis Kuka. Museveni namuwana bwa minisita. Museveni said nti n'abo abakazi abakomera abawala ndi mwetegefu bawe emisaala abo abakazi abakadde kuba kubasinza lwe yabaweera bakomera n'abataneetuuka. Don't die. You see, naye akatambi ako oba mubaje yakafunyeeko oba ati be bachampioni bafu oba Archbishop Kazimba ng'omwana asimbye kasimbye obugulu bwako kasindidde ku katanda waggulu yaba But Museveni had solved the problem. Museveni already defines the problem. We shall not allow the homosexuals to make a parade. Gwe bamalaaya obalaba. Badi Bulaka yajeeyo abamalaaya n'obubbi. Badi Bulaka bamuwa miliyoni 600. Why? Nti asomesa Museveni yabagamba abamalaaya ne bavaayo ne batwala ewasanyuba emiziki. Home. The Basaizi would be here. But would have a stigma to identify themselves. And what they were silent in Malaya. Yes. But nga bamalaya kati abamalaya bawulira baka nti abazanyo ogwensimbi kati gwaliwo omuntu beteeka ku mukampala beteeka ku bitaala ne mu tawuni endala zonna beteeka ku bitaala. It's shameless. Malaya prostitution. Kakati etteeka lino ery'ebisiyaga palamenti lye yayisiza oge President Museveni tajja designing. Museveni is aware. What I tell you, amanyi repercussions. What I tell you, His Excellency President, let him have a committee of intelligent people
to evaluate its impact on the economy. Teka kyelinaleeta ku economy. Olaba Kagame omukambwe talireetangayo. Bane Rwanda His Excellency Kagame mukambwe ne tebaliyisangako. Tebaliyo. Nena ya European Union. Nakkiriza nti when they are processing by immigrants abagenda e London yeka abateeka mu hoteli abafune mu sente. There is not that money. Eri ebyo bimwakola ne mukwata bala munakwata ba Brian White buli alina sente bamukwata ne bamwavuwaza bo babere bo bokka. Basi papa bonna ne baba ba. I will stand surety. Nekikubulirako na waye ebiwandiko byange okweyimira si papa. Ogenda kweyimira si. Bwagenda mu high court ngena muyimira nabi wayodda. I gave the court my documents. Why? Temuyinza kwata si papa ne mumusasula bwe mutyo. Ngabo mwasasula kitatta. Nga nange bumwasasula nagisi kalense nagisi buli abakola bo musasula bwe. Buli akolera government ina nasula. Noje emotoka. Emotoka ndaweya. Era weyo jibba ku kyalo. Naje emotoka ngatana wadde musolo nazivuga namalo bakolera. Nalwiso nagatambulanga ne motoka nga bamuleka. Nga China abaserikale ba military bana ne motoka Museveni nakikulira motoka ya milioni 4 ngatamba teyade 10 ne mange tamugulide ya dakagali. I support those people. Temujja basasula bwe muti. Nange mwansasula bwe muti mwansasula nagisi. Karogera kweyimirira si papa. Nenda kweyimirira si papa. I already submitted my documents to his lawyer. When his papa appears in court, I will go. Tetuyinza kusasula Museveni bwasasula abantu. Buli abamukoledde asasula bwati. Basasuddemu nagisi currency. Nagisi. I support these people. Yes, papa abiranga oba mwadde ne motoka baziraba. NSF singa bagiraba. Tumana omukolera natukanyuka. Tumana omukolera. Nego walabyo mu China gwe baleesa amulumiriza. Tumana omukolera natukanyuka. Ne mange natambulya mu kagaali kabalema. Museveni atusasudde. Bakuba emigo bakola. Nina okuddayo. Kubanga ati abakoddomi be. Nina okuddayo. Banieko. Mbirenga banieko banyala nze sidda mu government ya Museveni. I will never work in Museveni's government. It was a flop. I gambled with my political future. Never let over minister. I want to go home. I gambled. I wish. I think in a sangambu and gangende rwachitula. Kubanga I had a bright future. I had a bright future. I had a bright future. I would have been Nemonabona, Abana Bangane Batula. Hey, this man from Musana will not. I have a project. Museveni napa 5 billion never quarter. A Canadian investor number percent never quarter. Nino could you near cover near Mfuke, Nino Kubera government in game. Their strategy is Nino Kubera government in Gamba Kodia Kupinat. We know Kubera government. Italy in 1.7. Nganzindio Zimbwa. Tebakwagala ko bugezi. Bagalambere mu government bamunye bwe. Obeerawo kola mu government ya Museveni ngenda nenkola mu saboli yange. Oli gule saboli no. Ngenda nenkola linyimirizaawo. N'okumemmindi. Waka in Museveni's government as a minister. Nze abantu babuuza obeerayo ddi mu ssabo bajjo basawule. I can work as a volunteer in state council to you. Mzee manyi nti bwe tuggulawo essabo buli lwakusatu ne tukola. Nze nkola buli lwakusatu. Sente nzijjawo. Mzee buli lwakusatu beera mu ssabo lyo. Yewafe bye binyambi. Ng'osawula. Nze musajja ali educated atamanye ebyekiganda. Nze ate essabo lyange ly'amategula. Lirimu carpet lirimu buli kimu. Era emmotoka zange bozikwata bakwata. Iyo project ya eddogo lyoliyina. Kubanga emmotoka bazikwata. Zadda. Boda gye babbye. Eno boda bagikasuse. Ekyagala jjajjange yali aliyina. Eryokwata ababbi. Aya jjajjange nga we babbye embuzi amwandulawo obuwanduzi malusu. Embuzi ekulemerera. Muzeeyi n'abantu bangi nnyo bakayanye ku mataka kandeeta obaloge bulozi. Mwe kyemukola. You see. Banna. Manyi omwana. Agabbiga amataka ago galoge. Nabalabye nga gonde ng'omusajja avuma mayanja. What you are doing, Museveni is doing a disservice to this country. And Mayanja is doing a disservice to this country. Omwana omuto eyayokebwa ku ttaala yakuga nti jjajjamma. You allow abasajja bano bagoba abantu mu ttaka. Merciful and eviction. Abate mujja kufuna revolution. Anti-revolution. Honorable Minister Mayanja kyaliko okukakanya revolution. Mugireke. Ate muzeeyi. Nidde mugireke muleke revolution.
Rujivu Mayanja my book. Necessary Nemkateva Salim Ikari. The black vote in England. 1780. Nita Mayanja to Yambe. Alikaba said Jabanova Sense, but a can't tell Zabwe. Bazomuliro. Twinaje tuita political power, twinaje tuita political gundi. Counter attack. Ngamu mupi. Ola bomu sense bazomuliro. Tuchita mubyobu first, mu revolution. Tuchita if we don't want a revolution to occur. Don't Mayanja abalikaba jozabo bagoba abantu mutakate banalagawa batekeke ente zaabwe abantu babulewe balaga. If we want to solve a problem, create a counter or you call it tuchita political counter attack. Manyika mulizo kuteba omupira ne babazaye misinde umusenza akwate ku Jambia balandi road balabe counter attack olabe yeba Mayanja akoze ensobi ne Museveni akoze ensobi alekaba jozi bali mubaleke mubagobe bakwate emikolo bakwate nedda egwanga tetujjaddekeza kotuuka nesenda ula nakyo I told senda ula yali minister of finance nemuga nti ogenda okugala banka ya Kigundu but to back class on you. Why? Abantu kye bategeera mu banka nti eggaddewo namugamba deti miteri bwe tubeera mu nnyimba ewaffe abantu okutegeera nti emmere eweddewo mukwata covers ne muziwamu amazzi ne mutandika okukuuta entamu ebitamula byonna ne mbiyiwa abantu bategeera nti omwenge gukoze eki n'emmere eweddeyo nagamba sendawula deti miteri revolutionary politics kwata riot police ogiteeka ku Constitution Square okwata riot police ogiteeka ku post office okwata riot police ogiteeka ku battle sirike bagende mu banka sente zibabulimba bekigundu bamwe babakoze ba banka babatiremu kati riot police ejje etwale Kigundu ng'emuwani lesichu abantu bajja okutegeera nti banka ekoze collapse senda ule yangama zisikola bya kiralunga bibyo era bwe bagala banka Kigundu yaga banka yange bajipi kale tumaliriza Mayanja alimo okuyamba abali aleke babagobe azibirizeeko erisobweti ti omwana akwate ku sigiri omwana akwate ku ttala olikola political counter bero betwadde tutambula nate bazirye ola badduka nga wanyinisinga atema tebaliddamu kujoga bantu yolezo ezokulinda abasenze bakwate amajambiya nekizimbe mu lubuto gweobeera nekizimba mu lubuto ne bakuga nti bakikuba empiso kikale oba bekirongoso salawowanawulira ngaoyogeranti Mayanja musasira Mayanja baleke babatwale emisinde buli bwamu wonna babbe balete ente zaabwe basemuleyo amalalo g'abantu tulyoke tufune political counter attack babaze emisinde ono omujozi gwenalebye entoloko bwadduka ente bazite ewaffe mugende mubuulize Uganda investigation ekyotera waaliyo omusajja yasiba abantu ebibanja byonna n'abasibira mu waayi mutabani we bamuyitanga Kiragga Kato bayiteyo batya ekabira eyo abasajja bakwata amaze yakwata kaaba batema ente zonna nga tebazitemako magulu gokka ente bazitema nadduka benyumba ye nadduka kubanga bano abantu gye mukoma okubayanga. These people are idiots. Why? These are primitive idiots. Why? I was explaining to somebody. Omusajja ngambye nti Mirundi omanye ekiri enegende sikireka naye wano bayitawo batya wano so balina ne tawunikiraka yaabwe ku Wakiso eva ku Wakiso bagitaani awo nembaga nti abo abasajja bazimbye ebifo bingi ababbi waayo abazungu South Africa bamu apartheid bazikola Pretoria abazungu gye bagenda kati abakira kati abo bazimbye ekira bagenda okufiira nga balina n'amajja agaabwe kira babbitaka ebizimbe biri ekira baba mataka ne basitula za apartment iyo Pretoria bajja kuba n'amajja agaabwe bajja kuba atobali okuba batwale county attack babatwale olowooza abanubbi tebalina bintu obwongo bw'omuntu bwe buti bwe bubeera kakati ate bafune counter attack kuba mukozi tabbi kamba buuzi ebyo ebiri mu parliament ebibba amabaati ebikola ki bakola ki
Eby'aama baati. Where do you find? Kati Museveni yabakubi. Why? Once your institution refers you to a foreign institution, you've gone. Obanga na muganza mwamugoba kuvuma parliament ate Eby'aama baati. Ye tumugobe tutya. Nabaga nti waliwo omusajja yagenda okulaba nga mu budget y'embaga mulimu ndika z'omugole. Omusajja n'abuuza naye musajja gw'oli mujozi nnyo tukuwambalize n'omulalu naye tumukwambalize ye yakyogera mu lulimi luli lwennyini. Kakati omukazi n'asituka n'amugamba ti owaayi mumutanze ku mbaga lwaki ayogedde ekigambo ekyobuwemu. Omusajja n'agamba nti ntanze emitwalo 5 naye abazze nakyo bonna ekitayogerwako muleete miliyoni. Hati ekyogerwako oba namuganza yavuma parliament mwamugoba olwo Eby'aama baati bo tubakolere ki oba akyogeddeko obwogezi ku mukolo ku fundraising bamutanze miliyoni abatambula nakyo yababuuza muleete mmeka. Ozaite tojasoka wano mweraba muzeeyi